Wabaddewo akasatiro mu bakozi ababadde ku ddimu ly'okusima omusingi ogw'okuzimba Bbugwe ku kisaawe ky'essaza Mawokota Buwama Mpigi bwe bagudde ku bisigalira by'abafu. Ekigendererwa twali abakozi basima ebbali Bbugwe wagenda okuyita basanga abantu obuwango bw'abantu bwaziikudda. Nenzija nga basimira emisingi nensanga nga ndaba abafu batema mu batemere nensalawo nga nzentandika okujja abafu balina bateeka wali ebbali nambateeka mu bukutiya budeni babalabire kye babateeka okusinga okubateeka mu ttaka. Bano bakubidde poliisi okujja okunoonyereza ezuula engeri abafu bano gye batuuka mu kifo kino. Singa tuba nga tubadde tugenda kubasimulayo mu nkola ng'eri intentionally nga tutegedde tugenda kusimulayo baki bafu. Emikola egyo gikolebwa era bwe gimala okukolebwa omufu oyo n'alyoka akola ki agibwayo ate n'atwalibwa gy'agenda okuterekebwa. Poliisi eragidde ababadde ku mulimu guno okugira nga balindako okutuusa nga okunoonyereza kuwedde. Omulimu gugendagenda mu maaso, tugendagendayo ng'abakulembeze twogere ne poliisi. Poliisi abantu bali beetutte abafu beetutte nayo si yegenda okubaziika. Abantu ababulwangako abantu baabwe nga babatwala nga babaziika wali ku kisaawe nti ono talina gwe bamuziika nga batwala wali. Olwa kino kye tusobodde okusangula kye tubadde tutasuubira abafu bano tubajjulule nga tubateeka ku kifo ekigenda okuteekebwateekebwa nekye twagala enkulaakulana ekisaawe kigende mu maaso. Waliwo ekyekwesemu ekyo emirimu bagiyimiriza naye tusaba abantu baffe babeere bakkakkamu tomanya obunakerera ku makyanga ebigwe. Abasangiddwa mu kifo kino nga bakulembeddwamu Nampala waabwe era Mmeeya wa Bwama Town Council kino tebakkaanyizza nakyo ekikolwa kya poliisi ne bagisaba okukolagana n'ab'emirimu ku kisaawe gireme kutaataaganyizibwa. Engezaako okulwanako okulaba kwe kulaba nga tetwagala kutaataaganya abafu abo naye tetumanyi bafu we bakola ki we bali wennyini kubanga ekisaawe kikyagenda ekikomera kikyakola ki kikyagenda ate bwe tunaabasanga eri mu maaso. Ono era alabiddwako ng'awooyawooya abakozi be n'ategeeza nga bwe bagenda okukwatagana ne poliisi ensonga eno eggwe mu bwangu. Olwaleero poliisi nga tennayitibwa obukulembeze weebuli mukitegeera bulungi era obuze nga obugoberera pulojekiti eno emabega gyekoze eki yeevudde. Nkinga agamba babadde n'enteekateeka y'okuzimba ebisigalira bino era nga tebanagivaako singa poliisi ebakkiriza. Neffe mu nteekateeka yaffe ebadde nti amagumba ago bwe tumala okugakuŋŋaanya obulungi gonna ewamu nga tugenda kufuna grave eyawamu mwe tugenda okubatereka obulungi era babeerewo tubazimbe. We tukoledde eggulu eno nga poliisi ekyeremye okwogera ku nsonga zino nga waliwo n'abakozi 3 abakwatiddwa ne baggalirwa mu kaduukulu kaayo kyokka nga tekinnamanyika oba abantu bano baaziikibwa mu biseera ebyayita oba battibwa buttibwa ne baziikibwa mu kifo kino. Sadat Mbogo, Agafeeyo ku Spark TV.